ddembe lyaffe nga bannayuganda. Twazaalibwa wano, nze mama wange gwenjogera naye gwenjogerako nze lastborn ali emyaka 8 naye tutulugunyizibwa nga bannayuganda. Namba 1 eno passport yange nagenda okugifuna olwasooka nasaamu akakadde kalamba olw'olinnya nze Kalimba Josephine. Okuddayo kunyiwaali nga baŋŋambye toli munnayuganda bagala gisigaze, mbagamba nno nina eddembe lyange omuntu mumpe passport yange. Nze nazaalibwa wano, birth certificate ya wano, nzaalibwa Kawolo hospital, nsomedde wano, bazadde bange bazaalibwa no bajjajja bange okuggyako bali ba third grand judges be batazaalibwa wano. Kakati tulwanira eddembe lyaffe nga bannayuganda, tusosolebwa. Lwaki tumibwa passport, lwaki tumibwa national ID? Ekyo namba 1. Ekyokubiri nganze batubbako ettaka square mile 3 n'ekitundu liri Gomba. Bazadde bange babalumba kiro ente 13 ne babyokya ebimu ne batematemenda ne batwala. Jjajja wange omukazi yafako olwo pressure. Mutabani we yafako olwo yagwa mu kidiba nga adduka n'omuzukulu wa myaka 10 abo baafa. Jjajja omusajja n'asibwa. Ebyo byonna kati bwasibwa ne bamutuma ekyapa agenda okireete. Abasinga obungi batusiba nga tuli bantu 5 n'ova mu kkomera leero enkya ne bakuzaamu, n'ova mu kkomera enkya ne bakuzaamu. Abatalina busobozi na kati gye bali. So badde saba gavumenti eno tetulina bwe tutuusa message ku president n'abakulira ebitongole ebirala. Ekkubo lye lino conferences